Pirate Beats Production. Nze nokkiriza nti Haji kyakoze mpeera y'amaanyi tejja kukoma mu kugaziya nsawo ze nakutuukiza birooto byabula ejja natuukira ddala ku bulamu bwe obulamu si yekka wabula empeera esobola okuba mu obuwangazi mu baana be mu bazzukulu be. Ku Live kwa tuliwa kumetani kwa Bong Live kwa tulia Alhaji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jinywezeza ojirira mpola jebale ko sebo kati no bagita gunna eno bagita bakeno sunna gunna bagita sunna kati gunna chechi gunno bachechi gunna teka mu gunna ole yanga teka mu gunna okwogera ekintu n'okinywereza ddala kikakase okikakasiza ddala jebale ko sebo kalinayo jebale amanya Abdul Karim Erikola Sente Eke CEO yesebo wajja kubwa modo ngeno kulaba oyina lastarichi bishi bwa modolinga wao ati kwa toina 6 pack ngena kwefa ko ngena sipo na ngenda ko mujimu saudi yako kompyuta bwa yesebo sasa kulaba sebo nange bwentyo basanga Triple Church Foundation oraero lunaku lwa mtitiwa nnyo mu dini y'Obuyisiraamu bali mu nsi yonna yesebo kitegeeza ki iddi ya leero nkulu nnyo ya kusala era kyova olaba abasinga bagyesunga nnyo kuba kusala bisolo kati ate kuba nakuŋŋaanya abantu kubanga ennyama ebaawo nga nnyingi yesebo tulabye okitukoze wano yesebo waŋŋambye kimanye embeera ebintu bino ebintu sibiziwe sibyangu embeera nzibuzibu yesebo akatini kennina kengenda okujja tugabane n'abantu bago foundation ekekakana akatini sebo owadde okudaala kubi nedda woba ojjukira bulungi nakugamba ku luno tujja kufuna abantu nga 3 kubanga olwayita twalina abantu nga 7 ku 5 ku luno nga 3 naye ate bwe ndaba 3 baba bakyabulako kirabika tewabayise jibanange akatini kennina nengamba famile zange zimukanzireke ate kati kututta mmere kutuswaza buswaza emmere yatulemeddewo nedda ssebo emmere tulina girya abaana balina okukuba neddabo kubanga abaana abato baba baliira ddala fomukweri era okulya balina okuliira ddala emmere ssebo ente bakya saddaaka ennaku zikyaliyo tulina ennaku endala okusala tekunnaba kuggwayo bakyasala n'enkya tukyasala n'oluddako tuba tukyasala okusala n'oleeta mu bifo nga bino oba n'owaako abaddu ba Allah abalala nga ffe bw'okitukoledde kitegeeza ki kuggwe ne mu Buyisiraamu akati ate mu Buyisiraamu n'omubaka waffe Rasulu yakitusomesa nnyo era n'atugamba tulina okugabira abantu ekyokulya sigamba nti no tuwa abasiraamu bokka naye n'abatali basiraamu era obayita ne tuliira wamu ffenna ne tukuŋŋaana kati era kwe bayita okusaddaaka okuŋŋaanya abantu abasiraamu n'abatali basiraamu ne neibawo kubanga twasaze ente naye ne banneiba bonna nga tubawa ate tetukomye wano wokka ne mu kisenyi footage abantu bamulaba ayitakaawo ne mu kisenyi ate bateka emmere mu bufeera yesebo tusookedde mu kisenyi tubaddeyo n'abantu nga 5 yesebo mu kisenyi abantu nga 5 na wano tubadde tusuubirayo nga 3 naye ndaba batono tuli mu 2 ebibiri ebyo mmere banaagimalawo bajja kumagala bano abamegganyi sajja wuli naamu ali alina gwakutte agamba bagireete yesebo ebbanga tumaze nga tutambula mu kutugabulako konna eri Triple Church Foundation toŋŋambangako nti naye njagala basiraamu bokka naye waliwo bannaffe abamu abaŋŋamba nti nedda nze wembanga ab'ekintu kino njagala banzikirize eno bokka
gwe kitegeeza kyo tukingambangako nkirinze nnyo nekyo kingambangako ate ffe nti ffe obusiraamu engeri gye butusomesaamu kirabika yanjawulo n'endala nga bwe nkikugambye ffe omubaka waffe rasuulu nabbi muhammadi era ow'ekitiibwa ddala yatugamba tetulina kusosola bantu ffenna tuli bantu ba Katonda oli ne bw'abanga musamize siira mumusosola kubanga era yatugamba tukyawa nnyo ebikolwa byabwe naye omuntu tolina kukola ki kumukyawa era ne bwensanga omuvubuka ng'anywa enjaayi sobola mumukyawa niye ekikolwa kye kyenkola ki kubanga obudde bwonna bwonna akola ki akyuka kati sigamba nti nnaate tulina kuwa abantu basiraamu bokka abatali basiraamu obaleke omubaka waffe yakitugaana kubanga kati omuntu anaasiramuka atya nga toli mu kukola nkola eyo ey'omusikiriza akole ki asiramuke kati ffe tetusosola omusiraamu ogabira n'atali musiraamu era kikakatako nga tonaba kuwa mulala sooka ow'enneibawo wadde nga temusinza ddiini y'emu omusikirize era nze mbadde sinaba kujja wano nsoose banneiba mukisenyu musimu kisenyi kukyalo kw'empangalira nawo nga buddewo muyidi ng'ogudde asisobola ate tewali muntu agaba swadaka n'ayavuwala teri muntu agaba n'ayavuwala taliiyo tosobola kugaba n'oyavuwala bwe twali tukula waliwo omusajja eyayimba ensi n'ensi neekwata ku matama ffenno twali tumanyi nti osanga bwe tulisinkana mu nsi eriddako ensi eddako nti ye nga amaze okusomoka ffe ne tusisinkana n'abaana be tulisanga abaana be nga bali mu nsi etenkanika etatutwako tegeeza Paulo Kafeero Paulo Kafeero bwe yayimba byeyayimba bitukuzizza era bikoze amakulu mu bulamu bwaffe naye olwaleero mu baana bambi beggwanga abamu kwabo basula enjala mwe muli omwana wa Paulo Kafeero Katumba ono waasula obadde kisole eyo wankuyako nekusimu n'okwatibwa ennaku waasula ekifulukwa asula n'ambwa enkuba emugwerako embeera ku Katumba ekaabya amaziga bwe watugaye ti ngenda kujja saddaaka kwe kulowooza ku muganda wange one nga Katumba wange kaŋŋende mukime muleete tuliye wamu idi kuggwe Paulo Kafeero kubanga olwaliro olina omwana we nga yali mu mbeera ffenna gye tugamba nti bannange nedda kikyani baddewo ekityo kiki kyofuna mu mbeera eyo n'okubanga olwaliro oyimiridde omwana wa Paulo Kafeero ng'emboozi emutambulirako yeeyo taata yaweereza naye nga mazima entuuyo ze ziringa ezaffe ettoga eziganya okusala okutuuka ku mwana gwe yatuyaniranga kuggwe ofuna kiki ekikugira mu bwongo ekinzijjira mu bwongo Paulo Kafeero muyimbi w'amaanyi nnyo era alina ennyimba nga bw'oyogedde ezize zitukuza naye kidde eri abatutwala kati ennyimba ze singa bano abaana ze bakola ki ze balyako naye olumu olw'enteekateeka y'ebintu nga si nnungi era ogenda okwesanga nga yakola nnyo naye n'amanyikira bwereere naye mutabani we ng'ono ndi musanyufu nnyo mbadde simumanyi naye ate ebiseera ebisinga omuntu bw'omulaba nsobola obutamuwa kintu oba kyamaanyi naye ne tugabana ebirowoozo era obulamu bwe busobola okukola ki busobola okukyuka naye abantu abasinga bo kye bamanyi baba na luseke mugjeeko ki naye nga kikyamu wuuyo mugjeeko ki musokoole gwe yakuwa naye nga kikyamu nnyo naye kati omuvubuka ng'ono bw'aba anninaanye tuli wamu tujja kuba twogera nga tweyongera okwogera tulabe obulamu bwe nga bukola ki bukyukira ddala musajja waakano akakoona era mbadde ano nga ngamba naye nkagula omuliro gunzita nengamba naye tosobola kukyebeera okuteeka ekikaawa mu mumiro wano ate kati kikwewuunyisa tewali kyononye nnyo bantu nga drugs ebitamiiza bibi naye ate abantu beerabidde abantu bamanyi nti n'enjayi yembi naye omwenge gwe gukyasinza okubeera omubi ye drug namba emu esinga mubi nnyo era gwonoonya abantu bangi naye abasinga bamanyi cocaine n'enjayi y'okufuuwa weed bamanyi ye drug naye ate drug ekyasinza okuba ey'obulabe bwe mwenge era famire ezisinga zonna zisasise nnyo kubanga omwenge tebagweteekako nnyo maaso naye nga mubi naye kyemukubiriza byonna abyesonyiwa
niye njayi yagikwatako MRF tuyimba akanywa afune otulo yaŋŋamba nti mwana nkanywa funa tulo nyenze kyemusaba asale nnyo amagezi akeesonyiwa kubanga nze nina mikwano gyange mingi amazima amatuufu wajjawo okudduuka era abamu ng'obalaba bajja nga baviirako one wetwagenda ebutabika eri okubako ne gwetukyalira kati nebutabika era tugendayo tugenda mu rehab ezo okutereeza abaana betuwangaala nabo naye ku nsi kuno drugs ezombi tolina kyosobola kwekolera. Katumba koza omuntu kyekimunywesa drugs ezo? Ebiseera ebisinga kisinzira ku bulamu bw'oba oyitamu ng'omuntu. For example nti kubamu akafaananyi olaba omuntu ali mu nnyumba nga oluggi lugale ali mu neeti naye era tukesera nabanga ade yebisesuka neyeyongerako bulangiti ate omuntu ali wabweru omuntu ali mu mwala. So sere bisinga ebeera mbeera nti okunoonya otulo si byebimu ku bintu ebyangu by'okufuna kubanga otulo ebiseera ebisinga otulo tulina kujja nga n'omubiri gukkiriza kati osobola kwebaka ku seminti nga wanyogoga otulo ne tujja bulungi kati oba olina okusaka ekikubuzaabuza era ebimu ku bireetera abantu okuba nga bakozesa ebiragalaga nti drugs ezo ziyambako okubanga zinafuya obwongo ne bulowooza nti buli seefu omubiri gusobola okugumiikiriza obulumi bwe guyitamu. Sajja n'omugezi abantu no mbagamba nnyo nti Katumba ono omugezi nga bamu bampakanya n'endowooza approach ye ebibuuzo girabye. By the way areasoninze bulungi nnyo point ye erimu nnyo ekugumba. Then ekirala ng'ogyeko ekyo abaana abalala bayiga ebikololo okuba kitwandisenga bad company nti nolaba nga mwana wa mugagga waka balina buli kye beetaaga naye nolaba nga ate olw'okuba Eric anywa naye nayagala agobeere Katumba mpamu osikootya girlfriend wange yeegomba nnyo abalasita. So nti abantu abamu ng'ogyeko nti waliwo ababikozesa olw'okuba nga bamaintaininga bulamu bwabwe baba tababikozesa olw'obwongo obunafu olw'okuba gundi abikozesezza so kati katiguleeza mirundi ng'ebiri. Waliwo n'abalala abikozesa nga mitima gyabwe mibi ng'alaba nga waba tabitaddeeko tajasobola kulumya mulala. Linagamba nze n'ensonyi naye mbasinywedde enjaga asobola kuba muntu mutwalako kike. So ate nosanga omuntu ng'anywedde enjaga myaka nga 7 anywa omwenge naye nga tafuna nkadde ekirowoozo ekitwala essimu y'oli wabula ng'agwa mu kategori y'abali abakikozesa okusurvivinga yesewo. Alhaji ensi mwe tuli yajjula ebyokusoomoozwa. Alhaji mbasikoze ensobi Alhaji byonna tewali buzibu ssebo anti gwe olina engeri gy'obitwalamu olina engeri gy'okolamu engalo oba haki namba emu namba bbiri navawaŋŋambo oyineemu naye message wagiraba gyebakusindikira olinagamba kinakimize naye agyalimu n'akikubawo nga kati neŋŋamba bannaayo abantu tebayiga ne babagamba nti olyokabe kituufu kajeyo yesewo abantu tebayiga ne bagamba tononya ati nemu era oli yaga nti neddansi wadde kintu ge neze nkikubyewo nga bwe kiri zoba olina abatano jakuba wa 8 kati Alhaji ensi mwe tuli yajjula okusoomoozwa abula abavubuka abato abandi badde mu myaka egizima ensi yaffe kyate drugs embeera embi obutekiririzaamu essubi okufuumuuka bibasenye nnyo naye ng'ate bannaffe abandi tadde amaanyi okusomesa emiti gino emito nti nedda sikikasera k'okugayaala sikikasera k'okuggwamu amaanyi nabo ate baconcentrations mu kubabuzaabuza olaba nga buli muntu yenna alina omuze gw'ayagala okuyisaamu omubi agenda mu bavubuka nga bano agenda mu bavubuka abato oli agala kubba ttaka ly'abantu asuula takisi y'abantu fuso y'abavubuka nga bano nabagenda abayigiza okukuba abantu emiggo ne bakuba omukadde embooko nga tebamusaasidde ne bakuba omwana omuto ne bamukasuka wabweru. Abagagga abasajja abali mu nsi eyandibadde teekateeka ensi eddako be bakozesa ate ensi gye balimu mukono n'ensi eddako. Gwe nga ggwe siga nti oli bubi nnyo
Katonda ayina zakusambidde era Allah ayina wakutadde nga naye weewuunyaawo kwanza olugendo lwo ndumanyi babinyumiza byonna n'engeri gye baleeta ekyennyanja ekitaali kyammwe waka bagenda okukikima nti wayi tusobeza nga mwakiridde ddemboko nevuga ku kyalo so gwe nga gwe era twewuunya nnyo gwe nga gwe osobodde otya okukuumaako obuntu munda mugenoga nti nedda wadde Katonda mpadde kano akamotoka k'envuga sijja kakozesa kubuza abavubuka kujooga balala wadde Katonda mpadde AK fashions eno sigenda gikozesa kunywa omwenge gwa bbeeyi kangikozese okugabula abayala gwe nga gwe mpagi kyeku gye weekutteko neekunyweza okutambula bwotyo empagi esookera ddala nze ndi musajja mukkiriza nnyo era nzikiririza nnyo mu Katonda era ndi musajja musiraamu nzikiririza nnyo mu Katonda empagi esookera ddala kye bayita eddiini eddiini erina engeri gyeshepingamu omuntu ffenna tubadde n'abavubuka kubanga emirimu gyenkola era ogimanyi gy'abavubuka tuli mu ngoye naye olumu eddiini erina engeri gyekushepingamu n'ogenda nga oterera mu layini kale fayini waliwo abamu ng'omulaba eddiini agirina naye ng'ebikolwa bye olumu nga binafu naye kuba kusaba nnyo Katonda omutima agugondeze ddala gukakkane so kwekumira mu kusaba ennyo waliwo akayimba kensango teako mu dduuka nze nali nkayita kayimba wambuuza nti neddako eyo Kurani negalyomyenga ayimba bulungi olenga nedda eyo Kurani si luyimba teruba luyimba so olina kwekuuma bwotyo nze neekuumira nnyo ku ddiini era Kurani mu dduuka tevaamu neekumira nnyo ku ddiini n'ekirala kyensobola okugamba muto waffe ono omanyi embeera mwe tutambulira tuba ne bazadde baffe abaatuzaala bajjajja olumu tomanya be baakola olumu osobbeeraawo nga waliwo ekintu ekikola ekikutawaanya naye olumu biwona byonna olina kusaba nnyo anke ebigambo abiwulira kimanyi mugezi olina kusaba nnyo Allah akuluŋŋamye emikwano n'emikwano yagyo kikulu anko omukwano kyogukuliraanye waliwo emikwano egimu ate nga gikwongerayo bwongezi gikasuka kubanga nze kennyini nina emikwano mingi engeri gye tuli mu fashion ni waliwo emikwano gy'olabira ddala nga tekujja kugattako era nga bw'ogimanyi egimu gimanyina okujja wano gikuyisaamu n'eggaali na wano tegijjaawo egimu emikwano kyegyo gyoliragyo banku bonna bantu bange abo bonna bamanyi okubadojinga nesigala mbagala nnyo era omulira omwaniriza bulungi n'omwana akati era nakulaba oli w'amaanyi nawe amaanyi gaali gakuwedde ngamba naye ankatambulira mu bino ekemo byokka bikwana tegiza tezitadde ebintu ku kawunta ate ankagibuzebuze so anko mukama akuwa omukisa Katumba omwami ono bw'omutunuulira omusinga obuwanvu kitegeeza ki nti amagezi sigamumpi sigamuwanvu sigamutini sigamunene ffenna tulina right okuba abagezi bw'okozesa ennyo obumpi bwo oba obuwanvu bwo oba obunene bwo oba obutini bwo okujooga abala n'okwekwata obubi ekyo si kyekyo ky'oli ekyo kyo luba lutalo lulwo nga ggwe so nze nzikiriza nti abantu bwe batya abalungi Katumba ate nabo balina emikono ebiri ng'egyaffe balina ennyindo emu mulaba alina omumwa gumu so we are good to go ffenna Katonda atujjuza nga atuteeketeekezo yateekateeka okuvuganya okulungi mu maaso gaffe n'emikisa tugyenkanya omanyi kati nga muganda nga wali mukkiriza nange ni musajja mukkiriza okuba musajja mukatuliki naye nga eddiini y'Abisiraamu ndimanyi bulungi era abasinga eyo bamuta Isima abamu assalamu alaykum alaykum salaam akatusewo asigaye nkugamba olikozesa mu kisiibe ekyo nedda sebo naye kiki mbategezaako okulaga nti waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti nga Katonda yayogera nti omuntu wanyambira omunaku wange abeera ayambye nze sigambye nti banaku naye yalinga ategeeza nti omuntu wanyambira omuntu atalina busobozi singa ye mu kaseera ako aba ayambye nze so nze nina okukkiriza nti agi kyakoze
mpeera y'amaanyi tejja kukoma mu kugaziya nsawo ze na kutuukiza birooto byabula ejja natuukira ddala ku bulamu bwe obulamu si yekka wabula empeera esobola okubaamu obuwangazi mu baana be mu bazzukulu be ate empeera eno eyimirira ku buli mwana gw'olaba ano buli gw'olaba ano kati ono alina omukisa gw'ataapinze ku ekyo beerawo ng'okimanya era olunaku luno badefine kitabo kinene mu mbuga ya Mukama naye ali mu kuwandiika naye olwaleero ojja kwewuunyisa nti ali mu kuwandiika ku gwe n'ono nange so nze nokkiriza nti Katonda alina byali mu kuwandiika Katonda muwa omukisa ate wede yagumuwa naye kino ate kyakoze eddala eri abaana abato nze kimanyi musingi munene gwakoze mu Bwakabaka weewaawo njijukira olugero lwa Sulemaani eyagaba n'atalenjinga Katonda n'agamba naye Sulemaani onsuseeko mbadde manyi wano wookoma naye bw'oba otuuse ne wano kankugabule kambulesinga ennyumba yo nange kankole ebyekiralu byonna binali neetegekera ku bulamu bwo. Sulemaani yatunda, Sulemaani yasaasaana ensi, Sulemaani yamanyi ku ensi naye teyagimanywa lwakuba muwanvu wadde nga yali, teyakimanywa lwakuba mumpi wadde nga yali, teyagimanywa lwakuba mukambwe ennyo wadde nga yali omuduumizi ow'oku ntikko. Naye Sulemaani kyasinga okumutunda eri ensi kwali kugaba kwagala n'amagezi. Saba Mukama akuweere ddala ekyo ekisa kya Sulemaani. Ensi ekumanye nga tekutegedde lwa bulungi bwo, lwa akizo mbadde nkyasaba Sarasebo nsaba Katonda akuwa amaanyi ensi ekumanye nga tekutegedde lwa bulungi bwo, lwa buwanvu bwo, lwa bumpi bwo, lwa bunene bwo, lwa akizo okayana maliraawo kubanga wakibito kaya ate wantuukaawo okayana nenga lwa akizo ale akisa bukulwani maaso lwa akizo omuyambyeko alina batanjulanga naye obanjudde wabula ekumanye olw'ebikolwa bye ebirungi bye wabeerangawo nabyo ku nsi kuno, olw'abanaku bwe waliisanga, olw'abaddu be bwe yatuukangako ne bagamba nti bwali Hajji bw'aba yazze ne mu kino kiwedde omanyi tubadde wano naye bw'otuuse abantu bonna bagambye wuuya zakaluulu. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Isma. Bwerawa. Anko. Ebi. Wale mapenja. Kane mwangwe atamazenga maze unaji. Gene muise.